Okunoonyereza okuze kukolebwa kulaga nti byenjigiriza mu bitundu ebyesudde ekibuga Kampala naddala amambuka bikyali wansi wa mutindo ogwetaagisa nga kino kiva ku basomesa b'okubalira ku ngalo ebibiina omusomero bikutte mu mbinabina nga kw'ogasse n'ebirala. Embeera ng'eno ezeewaliza gavumenti okwewula ensimbi mawanga naggwadda esobole okuyambako mu kuzimba ebibiina ko n'okufuna abasomesa abatendeke ekimala. Okukakasa embeera y'ebyenjigiriza bweyimiridde naddala mu bitundu gamba nga disitulikiti y'e Yumbe, Shemakone n'Amayingo, Bannanyewa okuli aba Uganda Society for Disabled Children, CSBAG, ko ne ISEA nga bali wamu n'ababaka ba palamenti bazze balambula amasomero mu bitundu bino okwekkanya ebikosa ebyenjigiriza. Bano okulambula kwabwe bakutandikidde ku ssomero li Kanabu Primary School mu disitulikiti y'e Yumbe gye basanze nga basomesa basula mu nsiisira ate nga zikutte mu mbinabina. Ebibiina bye basomera naye biringa biganga omukumi byambuzi nga naye temubadde ntebe kutulwa abayizi ekyoleka nti abayizi bandibanga batuula ku ttaka. Najjuba Katesi akulira emirimu mu kitongole ki Uganda Society for Disabled Children agambye nti embeera bw'eti nga kugasi n'omusaala omutono yesinza okumalamu abasomesa amaanyi okakkanaga ebyenjigiriza biserebye. Kitegeeza bwe bajja mu kiraasi babeera bayina obulumi bungi, so kitegeeza nti eyumbe wano omusomesa tasobola kusomesa bulungi n'ateekamu omutima gwe gwonna. Bonna abayizi bangi nnyo ate nga abasomesa bakubalira ku ngalo kale nga kibawa omutawaana okutuusa obuyigiriza obumala eri abayizi bano. Abaana bangi nnyo, abasomesa batono nnyo. Ekyokubiri, abasomesa tebayina materials ezo ezisobola okuyamba okulaba nti buli mwana aganyirwa mu nsoma. Ono atubuulidde nti okulambula kuno bagadde okutambula n'abakulu abakwatibwako ensonga beerabire ku mbeera y'ebyenjigiriza bweyimiridde naddala eyo mu masoso g'ebyalo. Ffenna wamu tusobole okulaba nga tufuna solution ku bizibu ebyafekitinga abaana okubeera nga basoma. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno ey'e Yumbe Rashid Kawawa Abdullah atabukidde abasomesa naddala ba sayansi bagamba nti bafuna omusaala omusava naye nga nabo okusomesa kwafuuka lutalo. The science teachers are getting good money but they are also not delivering and we are paying them good money. We have given them time to go and part time. Ku nsimbi ntono gavumenti zeewaayo okuvujjirira abayizi mu masomero ga gavumenti agambye nti kikulu nnyo abazadde okukkanya n'abakulira amasomero bakwatagana okulaba nga baleetawo enjawulo. The parents have agreed to pay that little contribution. But also the head teachers should give accountability to the parents. Ssentebe w'akakiiko ka palamenti abafaayo ku byenjigiriza Margaret Mahoka abulidde abazadde nti empewo kiyinza kutambula singa tebenyigira mu byenjigiriza by'abaana baabwe. Yes, we know everything is not right. Government has not yet put everything in place. But still, as a parent, you have a role to play. Abagambye nti gavumenti yakusooba nnyo naddala mu kuliisa abaana ekyemisana kale nga abazadde bagwana okufaayo okulanga basibirira abaana entanda y'emmere basobole okufuna ekyokulya nga bali ku ssomero. Parents should feed their children. Have we thought of how we can come up with some remedies? So yes, as government comes, you have to be creative. We should encourage creativity amongst ourselves. Okusinza ku byava mu bibuuzo bya P7 omwaka oguwedde pawo omuyizi yenna yayitira mu ddala erisooka mu disitulikiti ey'e Yumbe.